Babantu balinze olugambo mention izo bazaagala newe zisukka zibanyiza ndetu baine kola alya waabwe kale tunatika namba ya mobile money fe batuteke ko tujje mu mention ba complaining enabo teke namba ya mobile money nawo yizo kukanisa ati mukama wo center azaagala semba jjo mulabira ya jikoboka bateka tujje mu mentions zino sente tuzisaleko before batusasule tunanoga kama katinze mu nsalireko eyo enzina mulaba tagali ku sente kale atutandike ekisooka emboze eriwo etambudde over the weekend ye ya Spice Diana twafuluma weekend nga EP etambula busimagu bagendere ejobadde nga EP wanche kitegeeza nali kimanyi kuba si yasoso jikola kitegeeza ati exceptionally mwana omuntu gavungana nyuma kuswala nswala ne wajao n'ekizikiza bannayo bwana mutwale ku ssomero nabanga nwandye yerusiza omwana yagamba abaana beeru naye akazungu naye kakati kisaze ipi kitegeeza extended play extended play, what do they play simanyi music kakati atugenda okugendayo nga gemawulira agaliwo some ebyalimu naddala ku music industry ngoleso wekitibwa katikiro okubeera in attendance kyali attendance y'abayimbi almost abasinga naddala abatatera kubeerayo the likes of Juliana nga webali so abantu kyabasanyusa kyalaganga industry eri ewamu naddala mu kaseera nga tugenda mu kulonda kwa wuma awolowoleza nti abantu abayimbi beeyawuddemu nnyo manyi bintu bya politics byawulamu nnyo abayimbi bibalonda national politics ebintu ebirimu okulonda because it is politics byawulamu nnyo so kyali kirungi yali gesture nyungi nnyo naddala eri industry naye Gravity ku Friday yali ku Big Bang ya Galaxy n'agamba mbu nkwe kulaga wadde akuba bino byenjogera n'abalala basinga okwogera nti Spice kibako yakoze kirungi kawala kalungi the Spice I know simumanyi nnyo naye nsobola okudefining eddakiika ebbiri ze mbaddeko naawe si ye mubi nnyo okwala abayimbi gw'osanga nga kyakulaga akulagirako awo naye munda munyo simumanyi kyokka waliwo omuyimbi ayinza okujja n'akulagako naye ate ebbanga ly'omala naye ali nokizula ate yayinza okuba y'omu ku bayimbi abalungi kati nwaji omulaba tomuyinza mumuzungirako naye nomala nenwaji ddakiika endala 10 tojja kuddamu kwagala kubeera na muyimbi mulala kati ekyo nakyo kiri awo very open heartedly very welcoming bw'otandika okusegana gamba omwana n'ensonga ekireka attitude ye eri ku bantu engeri gye bamupasivingamu kyokka ate si yo gojja okubamirako era kyonaamufunako ng'omutuuseeko obutuusi ojjaga kinkazi kibi kati ekyo kikirisayidizeeyo waliyo oli nga ye ali welcoming bw'omulabira awo n'ebbanga ly'omanyi ne bumanyira nti ono no pretender kati okusinziza ku Gravity agamba pretender Spice abikirizaako babikiirako ekyokusasula wano muyimbi atasasula mu industry ng'alemerako mu batono so ekya ssente mu industry eno kiyinza it is not something to debate about si kyakudebatingako bwe ndowooza n'ata nasasulira naye ajja sasula and I think Gravity talina moral authority kwogera ku nsonga yakusasula ayinza okutaba atasasula kuba music we nga alina waasasulira ewalala ebyo tetujja kugendayo kati sooka ompe gundi ya Gravity eyo ng'ali ku show ya Galaxy twebaza Galaxy olw'ekifaananyi kino kubeera be bannannyini mboozi be baagitandika eno baganda baffe ne lwaki oyagala otwawula Actually, one more question about this and we'll let it go. Because Nina byoyagala omubuuza nga ye lwaki omubuuza ku bantu abalala baloja ne Spice si baabumu kiwedde bambwa nnyo si baabumu kiwedde ekyo oyo babayita Gravity tusimbudde tebalina bumu pretending amu industry eno naye be basinga amazi gwe lumu okutoba ng'okyuse njogedde mazima ze mbamanyi oyo n'omuyimbi we tebalina mitima mirungi kyenkugambye we need as artists to keep in check of who we call ourselves before even we deceive the crowd or the public bantu balamu ba because Prim kyomanyi ku bantu abalala
Gravity is okuba takimanyi ng'omuyimbi. So I believe Demba ngaffe manyi. artists tulina Roger keeping her mumanyi. in check. Spice mumanyi. Nizo kuba mumanyi n'okuba ku kyogamba bali mu kana akayimba kono mu Nigeria Samankwe ololo baby no nja kudda nga banyonyola abantu abo ebibi bye bakoze abo. Tunyonyola kati. ajja kudda Just babeerawo ne babalimbalimba buli kimu bakola yakyaggulirira. For now nga lumu October. Bajja. fake fameka Kakati ekisooka esobola okubeera stand. Tugenda mu show. Tugenda mu show ya Gravity. Gravity yakufuna oluyimba olunene nnyo nga tuva mu COVID. Naye ennyimba ze ebbiri ezizzeeko awo. Akuba muyimbi w'amaanyi. Singa zaava mu muyimbi. Singa ziva mu baza wange. Nga yakamala okukola ex bange bonna baafa. Yani bali talina waali. So alinayo concert ya pushinga. Wabula ekyo kiri mu quotes lwansonga concert eri wala. Bwabanga intention ya kupushinga kivulu. Eba eri wala. Eri wala teri mu October. Eri mu October. Bwana wade tugamba mu mwaka gudduka naye ate Stunt ogikube mu May. Kati ekyo kigiteeka mu quotes. Nti because tuli mu industry erimu obukolomoni. Tosobola kibuusa maaso. Naye ate ekitayinza kikonfirming nti concert eri wala nnyo ekitasoboka. Naawe ne tudda ku kino kisobola okubanga nakyo kituufu. Nga bo nga ababiri. Obanga ye wakati wa Gravity ne team ya Spice then abalina issues zaabwe. Era nga maybe kuba twali twabeko ku Gravity oyo nga bakola ki stunt ne Spice then echecha. Baba yali vixen mu video ya Spice. Yes, Spice, yeah. Banga abekisinga awo bakola batambuza yekiboze. Because Spice is one of the artists abasinga okutambulira nnyo ku mawulire. Nnyo atambulirako nnyo ku mawulire. But she's hard work in the music amukola bulungi. But I think mawulire contribution ya maanyi nnyo ku career ye. Yeah. Singa okera ku machano omugayira mu nyumba n'afulumya music. Tuyinza okutaba na kifaananyi kya Spice gwe tulina kati. Kiba kirala. And I think nakyo omanyi buli kintu kirina ekibi kyakyo. Ndowooza nakyo kireeteddemukko ku bayimbi banne. Spice ali hard working. Emirimu agirina. Naye yeetaagamu okuwolereza wakati w'abayimbi bakakasa nti Spice alina abayimbi kati baasinga. Dam statement. Yeetaagamu akaseera omuwolereze wakati w'oyo gw'oli naye okukakasa nti bannaye Spice ne Sheebah. Spice aleka asinga Sheebah. Nsonga ki? Lwansonga nti ku Spice kuliko amawulire mangi. Like fame ye eriko amawulire mangi. Omuziki kwe gulina kuliko n'amawulire mangi. Kalejja kugamba soke tumugyeko amawulire gano agamutambulirako. Asigadde ku ki? Asigaze music anaasigala ng'omuwanika gy'ali. But of course buli omu wa business. Buli omu alina engeri gy'awanika mu business ye. Bw'oba yo giwanika na muziki giwanike nga bw'ogikoze bw'ogirese. So naye ekyo ne kinziza ku kino ngamba naye njagala tutunuulire vidiyo eno. Nakiraba ku lw'omukaaga naye ngamba sagala kwefuula nnyo Katonda kwefuula mugezi. Olaba abantu awali unity ebiseera ebisinga wewalanga nnyo okuteekawo negative vibe kuba ojja kulabika nga stand. Kati bwe tuwa Spice ne Sheebah nga baddiŋŋanye oba tebaddiŋŋanye mu bulungi baleke but ate we tufuna ensonga ya Gravity kituzaayo ne tugamba nedda eyabadde negative vibe kati eyinza okubanga it is a positive vibe because waliwo akyogeddeko omulala. Kati njala tuddemu soke tusome tulaba video eno mugistudyinge mulungi tubeeko we tulaba kuba mwali mu pretense ekyamazima bw'otuwewekkanya video eno waliwo pretending sokoddemu mpe video eyo. You look so amazing. I love you so much. Abantu bangi badde balowooza kwe tokwatagana na Spice Diana naye ensaawa zino bakwewunya kasande wano kati ndi wano enkolagana ne Spice eryetya wangi enkolagana ne Spice eryetya
musupportinga waba neetaaze asupportinga wemba mwetaaze nze nze njagala tube nga ffenna tukwatagana because at the end of the day abasajja bali ku divide and rule ey'abakyala basobole okutufuga so bamanyi power yaffe gye tulina bwe tuba tukwataganye kati nze ekyo nga bwe nkula ngenda nkitegeera that's why I'm a feminist abakyala we tukuŋŋaana tusobola okukola ebintu bingi ate n'abaami bakimanyi kyobola baagala nnyo tubenga tuli ku divide and rule emabengako awo twatuwulirako nti Sheebah erwanagana okwano ndi wano mbuuzaako nti nga tusanyuse nnyo okulaba ng'ozze kirungi nnyo nti mukwatagana tonoonya bibi ebirala byonna sibimanyi nzize wano kusupportinga Spice. Have a beautiful evening. The sky is the biggest, so we can all shine. Otegedde mu nsi abakabi bangi nekitegeeza mbu owakabi alina kubo sobola okuba abakabi nga 18. Let me tell you guys, she's one of my mentors, yeah? Yeah, the negative media has been trying to spoil that, but it's not gonna change. Well, it happens. I mean, sometimes media, they want likes, they want the views. I just say when you're going to views, you're going to right. But guess what? You're not winning. You're not winning. We are winning. Tugenda bagamba buli programu yaffe kati tulina ebintu bingi nnyo ebyokukola you find out leero nazze kulaga ono omukyala nti muwe ekitiibwa nazze kulaga ono omukyala nti manyi kyakola nazze kulaga ono omukyala nti manyi effort gy'ateekamu nazze kulaga ono omukyala nti bye bamugamba nti muwala nasi bituufu. And I believed in that from day one. I knew that because we've met on so many occasions and there's been only positive vibes. Yeah. And I'm so happy that today we made it. I'm so happy. It's one of my best moments in life. Well, this happens to all of us. I mean, I mean, look at her. She's a diva. She's a queen. She's sexy. So, and then, techiwa musajja yena lukusa mu disrespectinga emirimu gyaffe buli omu agijajinganga bw'ayagala, but let me tell you, can't judge someone olwokuba yambala kamiri olwokuba we dress for ourselves before we dress for you. So let's learn to respect people's businesses. Bwe mba nze ku kisho nze kuyimba kwentertaininga si ku disrespect my body, yeah? So that wasn't right. Era ze ne mu interviews ze nakola nabagambanga it's not right. Kale omulama w'ekyo mwagala kitta buzaye wali njagala opposing kaawo wali wabadde wakati awo bw'otuli efaananyi bino ebibiri saagala sina bengenda pointinga ngalo naye nabe muli bantu bakulu twasomera amasomero gegamu Katonda just n'atwawula gwe n'akutwala mu office n'andeeta wano kati byomu njagala tukozese njagala mutunire ebifaananyi ebyo ekyamazima waliwo yali plastic Mugundi, wamba mu first year waliwo ka movie inkerabidde ke batugamba okuwachinga mu mawulire. Tuyino soma body language, the word someone use omuntu wakoleramu omuntu wa buli kimu, it is a communication. Someone abera communicating. Ati muna tusonyiwa okubeera very critic tuwasoma communication. Waliwo ali plastic. Naye plastic nensi ye kiddayo waliwo tuba tukizaali ku gravity gye yakijje. Waki omuntu yandize ku event gy'omuntu gw'atayagala? Awaliwo ekibuuzo ekiri awo. Yeah. Lwaki omuntu yandize ku event y'omuntu? Kigendererwa ki? Then kale katugambe Sheebah yajja ku event nga tajagala. Spice wali omusuubira kukola kingo yazze ku event ye. Of course okusanyuka nadde nnoonya abantu bazze. N'omuyimbi azze wakabi. Tulinde gye tugenda naye byonna bisobola okuba nga bituufu, asobola okuba nga alina ensonga, asobola okuba nga ali mu stand. Naye atolooza bino birwayo. Tujja kuba mu weekend weneggwerako tujja kuba tubitegedde. Tulinde tulabe ekinadda side zeeyo. Kale kakati awo nga tuvudde over the weekend olwembozi nadegezaako okubanga ngezaako gobere.